ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu omwaka 2023 lwekyategerekeka nti omusuubuzi Henry Katanga yali ayabulidde obulamu bw'ensi eno nga kigambibwa nti ono yatemulwa butemulwa oluvannyuma lw'okumusanga n'ebiwundu by'amasasi ku mutwe. Kinajjukirwa nti ku bantu abakwatibwa ku byekuusa ku ttemu lino kwe kwali ne mukyala we Mole Katanga, era oluvannyuma kkooti yamusindika ku alimanda nga kino kyaliwo mu February wa 2024. Kati ebbanga lyekulungudde ng'omusango guno gutojjera mu kkooti enkulu, wabula omukyala ono abadde asinga kulabikira ku mutimbagano mu nkola eya Zoom nga kino kiva ku mbeera y'obulamu bwe, kyokka olwaleero aleeteddwa butereevu mu maaso g'omulamuzi Comfort Kania ali mu mitambo gy'omusango guno. Ng'atuuse mu maaso g'omulamuzi, Mole Katanga yeegaanye eby'okuba n'omukono mu kutemulwa kwa bba, ng'agamba nti naye awulira biwulire ng'omwami we Henry Katanga bwe yafa essasi eryamukubwa ku mutwe, wabula naye tamanyi ono engeri okufa gye kwamutuukako. Ategeezezza kkooti ng'obufumbo bwabwe bwe bwali buteredde entende era nga bweyagaza n'okweyagaza ekyabasobozesa ye ne bba okukuza abaana baabwe, nga n'omwami we amwogeddeko ng'eyali omukkakkamu, omuntu mulamu, omusirise era atabuubuukabuubuuka na mbeera. Nti kyokka wadde bino byonna byaliwo, abuulidde kkooti nti mu bbanga ery'emyezi 2 ng'okufa tekunnabaawo, omugenzi Katanga yali ayita mu mbeera ey'okutubira mu birowoozo n'okukabirirwa, nga kino kyali kiva ku bizinesi ye ey'okuwola ensimbi, kubanga abantu bangi be yali abanja wabula nga tebasasula. Ayongeddeko nti n'okufa kwa munywanyi we Apollo Nyegamehe eyali amanyiddwa nga Aponye eyafiira mu kabenje nti nakwo kwamukuba ekkonde ddene, kubanga ono yali alina ebbanja lya kawumbi kamu n'ekitundu lye yali tannaba kutandika kusasulako. It was 1.5 billion. What happened to Apollo Nyegamehe? He died in a motor accident. Mole era ategeezezza kkooti nti ku lunaku olwanga 2 omwezi ogwa Novemba omwaka 2023 ku ssaawa nga 12 ez'okumakya yazzuukuka n'akoona ku mwami we eyali akyali mu tulo, bw'atyo ye n'agenda mu kinaabiro okutandika okwetegeka okugenda ku mirimu gye. Nti kyokka aba akyali eyo ate bba n'amukolako obulumbaganyi obwamuviirako okufuna obuvune ku mutwe ne ku mikono. How do I explain? My head was shattered. My hands were beaten. I had fractures. That's how I lost. This is the head that was beaten. But this is after reconstruction, what you see. You say your hands, what happened to your hands? They got broken. They were broken. The arms were broken. I still have those swellings. Imagine after 2.5 years. Okusinziira ku bujulizibwa wadde mbu wano bba we yaviira mu kinaabiro ng'amaze okumukubakuba ku mutwe, wabula n'amutegeeza nga bw'agenda okwetta, era nga wakayita obudakiika butono ekyaddako yawulira ku bwatuka nga kuva mu kisenge kyabwe. I couldn't stand. I was too weak. I was in too much pain. I was bleeding. So he opened the door. Then he said, I'm going to kill myself now. Before he finished it, I heard a big sound. Munnamateeka we Peter Kabasi bw'amubuuzizza ekiyinza okuba nga kyatanula bba okumukolako obulumbaganyi buno mu kwanukula, Mole ategeezezza nti omugenzi yandibanga yali afunye okwekyawa nga kino kyandibanga kyava ku kukabirirwa oba stress gye yali ayitamu. I have a feeling that he got like a mental breakdown. Otherwise, there is no way he could have done such a thing. There is a night when he said he had headache. And I told him, can I give you painkillers? He said, no, it's not for painkillers, but ninjirani vya stress. Meaning, ninjirani vya stress, meaning it's made it because of stress. So he didn't even take the painkillers. So the following morning I said, why don't you go and see a doctor? When was this?
Ayongeddeko nti Katanga yali alina n'okulumizibwa omutwe okw'amaanyi era n'abaako n'obujjanjabi bwe yafuna wadde nga teyabugoberera nga bwe yali alambikiddwa abasawo. Okusinziira ku bujulizi obwaleetebwa oludda oluwaabi, endagalusse oba DNA ey'omukyalo ono yali yasangibwa ku mmundu egambibwa okuba nti ye yakozesebwa mu kutta omugenzi. Mole Katanga avunanibwa wamu ne bawalabe okuli Patricia Kakwanzi, Martha Nkwanzi n'omukozi w'awaka George Amanyire ssaako ne Charles Otai, ng'oludda oluwaabi lubalumiriza okuba n'omukono mu kutemulwa kwa Henry Katanga okwamukolebwako mu maka ge agasangibwa e Mbuya ku luguudo lwa Chwattu. Kati omusango guno gwakuddamu okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja ogwa Apuli omwaka guno 2026.